mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olwo wano munnaffe waŋŋambye tiwagenze mu ddwaliro ne bakuzuulamu obulwadde bwa sukaali ne bakugamba nti ove ku mwenge kwe bakugambye byolina okwesonyiwa. Bakugambye nti bw'oba onywa omwenge obeere ng'oguvaako, n'oŋŋamba nti tebakunyize ku kya sigala, n'oŋŋamba nti naye sigala omunywa nti era omwetaaga nnyo. N'ombuuza nti ye talina kyayinza kukosa ng'obadde omunywa ng'oli mulwadde wa sukaali. Wambuzizza ekibuuzo ekyo. Kaakati sigala bye bimu bikyasinza okubeera eby'obulabe. Wadde toli mulwadde, wadde oli mulwadde nti olina obulwadde bakuzuddemu, naye sigala mubi nnyo nnyo nnyo. Ekyamazima singa munaamanya obulabe obuli mu sigala, tosobola kuddamu kunywa sigala. Kuba sigala ono akutta mpola mpola, akulya mpola mpola. Ebiseera ebisinga buli w'olemera ku sigala, buli gy'ogenda okula, buli w'ogenda okula ovunda mubiri gwo. Naddala sigala ebyo byakosa. Sigala ono akwokya, asobola okwokya ebigere, akwokya engalo, akwokya emimwa ne gifiira ddala n'obeera ng'olabikira ddala bulala. N'olwekyo gwambuziza ekibuuzo ekyo, bw'oba oli mulwadde wa sukaali ne sigala beera ng'omwesonyiwa, tonywa sigala, beera ng'omuvaako. Sigala oyo yagenda okukuleetera obulwadde ate obugenda okutta. Kale kankubulire ku ddagala erisobola okuyambako okujja ku sigala. Naddala mu abaana abato mu abatandika sigala nga mukyali myaka 15, myaka 20-25, ekyamazima si kirungi obeere ng'onywa sigala. Ekyo nkubuulira, sigala agenda kutta obulamu bwo. Tunuulira eddagala lino lijja kuba likuyambako. Nkusaba ofune amata. Amata bw'ogafune nga temuli mazzi, oba ga nte, oba ga ndiga, oba ga mbuzi, tewali buzibu gwefuna amata. Naye nga malungi nga go geekamidde ng'omanyi temuli mazzi wadde. Kati amata ago bw'ogafuna gateeke mu kikopo. Kwata sigala oba mugiyita minwe, eminwe gya sigala kale wetuba tugamba, kwata eminwe gya sigala ng'ena gisuule mu mata ago, gireke gibeere mu mata. N'oluvannyuma giggyemu mpola mpola n'ekijiiko ogyanike gikale bulungi. We gikala beera ng'onywa eminwe gye gya sigala, beera ng'onywa gumu ku gumu mpola mpola. Sigala ono ajja kukeeta, ajja kutama, ojja kubeera ng'omuvaako. Kijja kuba kikuyambako. Bw'onaaba oyagala okuva ku sigala ojja muvaako. Bw'onaaba okozesezza eddagala eryo lye nkugambye. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07773734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Ekyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.